Mpozi kyeso ne kiye banjawulo. Soko komeo mu kamera. Manyigo. Manyo ne buno wano bakolanga enzo ne budda mugone budda mu musonda ne bekwata ku mata. Tigenda kwera tubera kudduka mu kamera. Nenga twagala okubakulisayo mu quick commercial break. Ochali ne abakabibo ababiri bannanyini Lugambo the king himself ne Roda Kemba baze nga bulijjo. Efa abakabi. Mama munkolo Lugambo. Era tulukola. By the way, there is one tukola ebintu bisatu. Tukola amawulire kye kisoso kusasuza. Ne tukola Lugambo bino tuba twegeyamu wano nga tuba tulaba. Ne tulebula. There is one thing I've realized about what I do. Ne muntu tawali asobola kumbuulira kyama. Nze babimbuulira. Kyova Shakira yangambye Kokonyo is going to Grammy sinakyogera nako. Nze nange ne nkugamba. Nino David Lutalo agenda kubeera ku Serena ekyo kimanyi. Byonna babyogerera. Red carpet host. Nze nange ne nkugamba. Think Fameka agenda kujjuza Lugogo cricket off. Okiwakanamu. Ne nkugamba Little Boss ku Valentine tuli naye ku Africa. Ngate ne Victor Luzi lwalina. Ali wano wansi wano ku gundi. Anti ngamba sikwe lunaku lwe lumu. Bantu bangi balina ebivulu naye kubuyako ebivulu ebinene. Little Boss ne gumi ngamba. No yo mwana Victor Luzi tebayimba music kika kyekimu. Balavu. Bonna batunyiga mitima na audience. Ya Victoria University. Ayan. Ya Victor Luzi. Simanyi ya Victoria University. Bogambye. Audience. Tugenda kubanga tugenda live ne mwana mulenzi kyeswa. Little Boss ngali wamu nekyesa mu studio B nga bogera ku mwantamiza studio NFB kati fe tuli mu kimusi fa bali mu kati mu studio B bagenda kubanga bogera ku music Little Boss gwayimba ne ngeri abana gye balina omukwasaganyaamu. Kibuuzo kikyo yagala kyeswa abuuze Little Boss. Mubuuze lwaki aba ateekayo concert nga te ne Love Legend alinayo. Anza amumbuulize lwaki yatugaggawalako manyi Little Boss is one yagula ekizinga kiramba. Ewa. Esese ente ekizinga tumanyi kimusese. Entebbe road yazigula akazinga sewoyo mwana w'amaanyi simuyimbi kyokka. Jakasiba. Katugende wakyeso ambuulize Little Boss lwaki yatugaggawalako n'atatugamba. Kale BTM Access Monday to Thursday sawa zibanya paka sawa 5 tubeerawo akubanga tukutuusaako amawulire gonna gakwata ku abaserebo omuli abayimbi abazanyi bakatemba abazanyi ba movie bonna kasita babanga bakwatagana ku kintu ekigamba nti kyakusanyusibwa. Valentine is coming batera okubuuza nti where is your boyfriend oba where is your girlfriend. Era naffe olunaku olwaleero twasazeewo tunoonye ku mukulu omugoso okuyita omu ku bapayoniya b'ennyimba z'omukwano ez'omulembe guno ezinyumira abantu Little Boss. Little Boss gwe tuli naye olunaku olwaleero nga tunagenda wala nnyo njagala asooke abuuze kubamulaba n'abawagizi be abamulabira ku BTM. Abatula ku BTM TV nsanyuse nnyo kuba nga ndi nammwe amanya nedowoozi bampita Little Boss. Yeah. Little Boss we are so privileged to have you olunaku olwaleero era gwe omu ku balina sound ezitambula ku TikTok obudde buno. But nagenza okunoonyamu mu archives za Little Boss nga oluyimba sirupya ne lwe trending everywhere ku TikTok. Kino kiva kuki era kibaawo kitya? Oluyimba twaluwaddemu sound empya ne tuli modifyinga muko ntuddamu ne tuluteekayo. Ndowooza nja kugamba Katonda kubanga nsina kye naakoze nti oba kino oba kiri naye nange nalabye oluyimba lutrendinga everywhere. Ate nga si lwe lusoose mabegakaawo ne bange bayita muwaane naluwadde lutrendinga ne luno kyekimu. Katonda. Little Boss gwomu ku bayimbi abatalina pressure nti kati nina kufulumiza music kumukumu era pesi gy'ofulumizaako music si ey'amaanyi oba si eyo gy'oyinza okugamba nti abayimbi abanoganda gye bafulumizaako music. But okomyewo all of a sudden n'otuweerawo ekivvulu. Lwaki? Nze seeteeka ku pressure njagala nfulumye ekintu mu budde obutuufu nga maze okiteekateeka bulungi kino sooka okuwoomera amatu gange then nenkiwa abantu. Kyovola music wange oluwuliro oluyimba nga buli lunaku lupya kati ekyekivulu abantu babadde bamisinga nga bansaba kubakolerayoko concert kozi nakoma kukola myaka nga 5 mabega 2017 2018 roughly. Yeah, so bantu baddemu n'ennyonta eyo kati badde neteekateeka twage kulaba nga
valentine lunaku olutuufu cause ndi muyimbi wa love so netukiteekayo tusanyuseemu ku bantu baffe. Nga bw'oyogedde nti oli muyimbi wa love, bingi byogerwa nti ennyimba eyo oba ennyimba ezo ze muyimba eza love teziri commercial era tezireeta ssente. Bukyanga otandika okuyimba nkumanyidde awo Little Boss kuyimba nnyimba za mukwano, kituufu ennyimba zino tezizza ssente? Ati ze zikyasinze oleeta ssente kubanga zibeerawo for years nti ojja ziryako okuva otandise empaka ne bw'oliwo ovuddewo tunabanga Katonda tusaasidde ntufuna copyright n'abazzukulu nga bwe bagaa nti mujje we yafa ate we yasinga okukola ssente. So music ono yakyasinza okukola ssente nga tuze mu reality nti ojja kusanga omuyimbi ng'ayimba emikolo nga gijo on a weekend ng'aba busy weekend. Just bano bannaffe abalala ndowooza beesuddiya nnyo naye ng'ekituufu kiri nti ono music yakyasinza okukola ssente. Kikoleko research. Waliwo weevu abayimbi abavubuka abajja omuli Victor Rose, Unknown, Vairota, Liam Voice bayimba ekika kya music ekyo ky'oyimba oba ekimu ekyo wassaamu amaanyi amangi, but abavubuka bano balaba for starters. Yeah, mbalaba. I've had a couple of them. Bayimba bulungi. How do you rate them? They are good. Balina kwongeramu just maanyi. Lwakubanza ebyennyimba byanjawulo ku bye bayimba. Nga bifaanaganamu nti ennyimba eyo gy'oyimba ogenda otunulira omuyimbi nga Victor Rose oba omuyimbi nga Unknown Prosper ng'alinga ayagala okuyita mu mukululo ogwo naye gwe wayitamu, but oyinza baratinga otya ye singa obadde wakumuwa amagezi ag'okutuuka Little Boss we yatuuka wandimugambye otya? Tebapoowa, bongeremu maanyi, beetegereze nnyo okusinga be bakola. Kuba ze bwe nali ntandika mpuliriza nnyo kyengenda okufulumya kyawukana ku kibaddewo. Omuntu ajawulira oluyimba ng'awulira lupya mu matuuge terufaanana luli olulala. Bongera okupushinga mpola mpola ngiyita ntebe, banaabawo entebe ne batuula well and good. Naye nga obudde buno singa obadde wakunokolayo linnya nti mwabo bonna weevu y'abaana abali awo ani goyinza okugamba nti obudde buno ono yakyakira ku banne? Nze ndaba ndowooza bonna bakola bulungi okusinziira ku muziki waabwe nga bwe muwulira. Bakola bulungi, sinza kunokolayo nti ono asinga oba ono, but they are all good. Just bongezi. Sekta yammwe ya music ekyalina obuzibu obwa leadership. Golowooza leadership yammwe ena kubeera ekya okusobola okubatwala mu maaso n'okusobola okulanga mutuuka ku biruubirirwa byammwe ng'abayimbi? All along tubadde ne problem eyo. Ndowooza abantu balina banja guyita mululu, buli omu ayagala ono ayagala asike ekiwawaatiro, oli asike kiri, naye tuli hopeful. Katonda ajja tujjukira akadde akatuufu kanaaba katuuse, buli kimu kijja kwekola. Omanyize nzikiriza nnyo mu budde time. There's always time for everything. So obudde bwakyo bujja tuuka. Nze nkola nnyo omulimu gw'okusaba nga Mukama tuyambe. Budde bunaatuuka munaye tujja kufuna leadership entuufu ekola ebintu ebyo ebirina okukolwa. Okyawuliriza ku mukulu Bobi Wine? Yeah, of course. Nnyo. Little Boss ennaku z'omwezi 14 February 2023 ku Hotel Africana. Nile Hall. Tugenda ku celebrating a love. Tugenda kuyimba ennyimba z'omukwano, abantu bagenda gwa mukwano, abo bonna abamenyeka emitima tugenda gimendinga. Wamenyeka kyangu nene teoliyo muntu gwe batamenyanga mutima mu nsi oba gwe batakyawangako. Out of your catalog kati omuntu nganze yamenyeka omutima, oyinza kunokolayo kayimba kino ng'agenda oliza kakujjanjaba omutima? Nende nnyimba nnyingi gwe kyengenda okukola kiri kimu jangu ku Africana. Tulina engeri gye twasengese performance ng'egenda kukwata ku buli muntu.
eyali abaddeko mu mukwano n'ali mu mukwano buli omu ajja kuvaawo ng'amatidde. Will this show be entirely one-man show oba tunalabayo ku curtain raisers n'abayimbi abalala baza okuwagirako? Nze ndi muwandiisi mpandiikira abayimbi bangi nnyo ate ndi mukwano gw'abayimbi, so expect abayimbi bangi. Abamu ojja balaba nga batudde nga bazze kulaba bulabi show, abalala ojja balaba nga bayimba. Tugenda yimba live band era nvudde mu rehearsals okujja wano. BTM Access gy'okyaliko Little Boss gwe tubadde naye olunaku olwaleero era nga bwakutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 14 February Valentine's Day we bagiyita oba olunaku lw'abaagalana agenda beera wali ku Hotel Africana Nile Hall. Mujje mumuwagire. Tukyagendera ddala mu maaso. Nze Davis Kyeso. Mukwano ompadde kyenfu yeye ntuufu saagala oyimbire wooli comfortable. Njagala tuyimbire ffenna tulaga amakati mpe eyo. Jesus! Do that one more time. Shush. Birungo kiri bassa mukwano bino ebisusuza nga tutunula negukurinya nkubongo nga musujja laba bwe gukulesa bazadde tata ne mama ne producer nogenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma team oye yakulira mu maka malala nawe ne bakuzaale walala laba bwe musisinkana ne mutayo ekyama nga mulize mulamu namageresa nafunye nange omulungi devyowulidde tumanye okuyimba katoli eyo gamba embwezo gwe bakapira wange anti gisiza mikwano tawegamba abagambye teri mulala taliyo nza musula mu birowoozo tukote mukaawo tubaagala nnyo ndoza tukumawo sho